Kwani wali ezayo ko kusende mchana. Kwani nikieli yaje. Yade byajjo. Ntibitu. Amenvu tebagalya. Ebiko. Byembagambye ne byensomye bitwala eri tebindekawa kyenva mbagambye mukkirize tukwate kwabo mubeere bulungi si weewaawo emyaka 3 bane nakamaliriza tabaka owango biroodo banabuwenge baliwa bawandike mwami bamu nensala disitulikiti nengenda ebusoga emirimu gyange gyembadde nkoleramu mbadde mungande nti wano tawuliziraga wano tuwadirize ate mwe bawuliriza nnyo oyinawo bayisi wali mu ofisi nga tuli emyaka 3 olina okuviira balooyi bano ne bakuddira mu bigere ne weeyongerayo ku kifo ekiki gwanga ng'atudde wali mu minisitule ya local government yagamba akatale kagembwe muntemerako ettaka mwafiiriza mwekka kubanga abantu babalinanze tuli batono oba mutekesho zezembagamba kitegeeza nkulira ku speed yayiririra omuntu bw'atuula mu kifo kino ekya deputy town clerk aba alina qualifications za Babeera mu bino. Tuve mu oyo katemba gwe twasiga katutuzemu kola n'alengera omulala kiba kitegeeza tujja kufunamu nnyo era mu kaseera katono kubanga kaakati omumajerani bw'atunula mu nsonda wali n'alaba mukyala Oliver n'amanya Katale ka mukono Kamevale market naye ekibuuzo ekyange kiri nti akatale bwe kanaaba kawedde okuzimbibwa tulina obutale obutulinaani ate nga nabo buli mu municipality bugenda kuvaayo budde munda oba bugenda sigala ebweru ffe tuyingire munda abali munda kyekibuuzo kyange nze n'okweraliikiriramu nze omu ku balina ebifo ebiriraanye akatale ebiri ebyobwannannyini naye ate nga omukulu wamu yabaddewo eggulu eyasooseewo eggulu yagala baagala yiika 3 ate ono azze agamba yiika 2 ate nga ffe ne batugamba nti balina enteekateeka era basisinkana bali mu kusisinkana abo bannannyini bifo ebiriraanye eki akatale bwe kagenda okuzimbibwa naye ne twebuuza nga tutazo kutya nti baatandika kyo basisinkana abalala nga ffe abamu batusula baffe tulina koloti eziriraanye ziri ku boundary y'ettaka lyakatale kuliko naye tetumanyi kigenda mu maaso bw'olowooza nti nno ebibanja byabwe oba ebifo byabwe akatale gye kagenda okuyita otuule nabo tukubaganya birowoozo naye si byakulagira juma kafeero olwakamerodi oba olubalo omweza banopaka mukikowooza balugazeetinganga maketi eri era abantu abafunda mu katale bulunga tebafunye midaala bwe babakolera ku makubo okubabala nga bali mu kitundu kyaki kyakatale nolwekyo njagala okutangaza omukulu gyesitalinga abantu bagenda okufuna emidaala abantu abo bagenda kugwawa kubanga abantu bakatale ekibanga kituufu nga bali mu market area ndaba nga ebikwata akatale kano bonna bana bavunanyizibwako okuva wali waggulu wali paka ewantoni gaye batutegeeza twaga kale ekyo kituwaddemu okutya naye nga tetuyinza kulemesa katale naye katusuubire nti nga bannannyini bifo ebiriraanye akatale okuba kugaziya tetujja kulemesa nkulakana tuli beetegefu okuwayo ebifo byaffe naye nga tufuna obwenkanya mu bifo byaffe ekirala fe akatale tukaniriza
naye abakulembeze bano abamu ab'obukiiko n'abamu abatwalibwa tigundi munene gundi munene be balinamu emidaala egisinga ebiri obungi omuntu omu n'aba n'emidaala kati engeri gye bawandiisa abakatale bajja kutwala omukisa ogwo abantu abo abamu olw'ebifo byabwe balimu beewa ebifo buli baana aba n'abaana 10 buli mwana amuweze omudaala ekyo babe beegendereza ku kakiiko akanaabakagaba emidaala. Ekyokusatu, amakubo kubanga agayita mu kkubo wakati waliwo erina agayita ate nga batugamba nti bagenda gagaziya n'okugakola tekifunze ekifo ky'akatale oba kinaakola kitya kituwa kugenda mu maaso katale kubanga olw'omubuulo kagenda kugaziwa kadde eno kave ku kkubo bakasigale kuba nakyo kitweraliikiriza naye ng'ekisinga byonna fe akatale tukaaniriza naye kyetutamanyi mu kwaniriza akatale ako nengeri gye kazimbibwako tetubeere ng'ab'omwowino abamu abafunye emidaala gyabwe olinagibeeramu emyaka 10 kakati bano kabamufuna mpola gwevaamu genda ebimu kubitulowoza saate neaga nti otakusasula sente bweziti ng'omuntu olinamu omudaala gwo omudaala guliko piriyodi nti gukoma ku myaka 10 oluvannyuma lw'ekyo liiziyo neggwako ati abalala ne bakola application oba amannya Juma Kafeero ndi mu Kinjaaji mukama wange tawuni Kiraaka tuwulidde enteekateeka yotuzimbira akatale kano naye senga enteekateeka enaaba etuuse mugenda tugoba bugobinga nti mugende munadda nga kawedde oba waliwo enteekateeka mugenda otuteeka nti wano mugira mukolera wekanaggwa mujja kudda tusobola okulaba owekitiibwa tawuni Kiraaka tweyanze nnyo tweyanze eri. Waliwo omukulu abuuzizza nti twetaaga kyenkana ki okuzimba akatale eriya gye twetaaga okuzimbako akatale ziri eka mmeka 2 onule okwagala 3 ekyo kiri secondary nti tufune newemoloka mulina okulangira akatale kano mulina okufuna parking mulina okulowooza ku bintu bwebityo nti mumulowooza kati emoloka zijja zenyigiriza bwenyigiriza tolina nawe oyita kati gwa parking omutegekeddewa kati eriya akatale mwekagenda okubeera naye twetaaga parking kuba ne toilets ez'omulembe ate this time olw'okuba abakulembeze bamwe twabakwata ne tubatambuza ne bagenda Soroti ne bagenda Koboko ne bagenda Ejjinja obutabe bonna babutunuulira ne bagamba essaawa zino emukono faako Ejjinja tetukaagala kubanga stores ezisinga waggulu tewakola ki tewakola naye bayogedde ku katale kabo Fort Portal yonna tubatutteyo ekibatutambuzisa abakulu bano zikumala zimala omukyala bwe mubuuza mukyala we ti omusajja yaleseemeka wano ajja kuŋŋamba nti waleseewo ogumu 2 ogulako ennyama n'obutungulu byonna obigulako zimala era ogenda mugamba teteekanya gulako omukene wasingi 2 oguleko ennyanja za 10 tizimala ekiri ewuwo mu maka kyekiri eno n'olwensonga twetaaga tusooke twebaze gavumenti gyesoose okutuwa nze sinalabayo yebaza bitaala okugjako chairman ne management naye twabitaddewo dda n'okwaka bitandisa okola ki wabula okyayagala kulaba kirala gamba nga bwe tulabyeko ebitala tukkiriza nti n'ebirala bigenda kukola ki naye abantu ba mukono balinamu lutoma naye sibanenya kubanga webale nnyo sibanenya kubanga ennyonta ebadde emaze ebbanga ddene nga temufuna kati siyagala banenya nnyo ekya design y'akatale nti tubale tulaba omutale obw'enjawulo bwe tugenda tulaba naye tubale tusaba akaffe design ekyukemu kaleme kubeera n'amasamaki okusinziira bye mbabuulidde nga buli gye ngenda tukola results ne wano tugenda kukola results. Twogera ebyobufuzi bannabyabufuzi twogera ebigambo okusinziira ku mbeera ekola ki eriwo naye kaakati nyimiridde wano nga sipiika wa Central Division okubagamba waliwo jjejjerebu gwe tubaddemu tumuveeko tubeere serious tewali muntu akugamba mbu tusigale wano nga tusamba ettaka nga batuleetera akatale ebyo tubiveemu ebyo byali byalungi nga tulina etugaa nti bwayogerera akatale tumuyiye tumugambe nti mwagala kuba bantu tusobole omusuula
kakati njogera ng'omukulembeze tuve mu byetiyaye yali Kemiko basebo ne banyabo yali ki Kemiko nze bwe mba nnako enjagala okuwangula nga yaleeta katale n'okudenga nti kati kanjifumbe ntono yabagobawo buki basebo ne banyabo mukono etuuse okufuna akatale akalungi yali yatuuka nadda naye tusooka kwerowoolezaako ng'abaki tuwuliziganya twasooka kwerowoozaako maye bannabyabufuzi tusooka kwerowoozaako wadde ate bwe tujja eno tubagamba nti tulwanirira ki basebo ne banyabo Katemba akoze eki firimu ewedde ekomyewo wano kulangira nti firimu ekoze eki ate teriko sizoni 2 n'olwekyo firimu ekwedde nga tuzze kubagamba nti gavumenti egenda kutuwa akatale enteekateeka ziwedde tewabaawo omuntu akulimba nti nga tuli mukono wano nga Haji Wasu ali wano nga Chairman ono ali wano nammwe nga muli wano nti simaye bajja zimba akatale bwate mwe muveemu oyo Kemiko kikaaki kati ffe abagirunga ffennyini ffe tugitaddemu amazzi tuzze bagulira mazima bweyagaza obusanyusa naye nga ffe wano mukono emayiro 12 okutuuka e Kampala tuli mu katale aka buli muntu nga bweyesanga bweyetwala so nga ate naffe Kemulaba ge mazima tusanga okusoomozebwa naddala singa enkuba eba etonye abantu ababa bambadde obulungi abambadde engatto tebayingira ddala mu katale okuleka nga amaze gula mageetisi eyo ye namba emu. Namba 2 nti kano akatale kabadde weekala emyaka mingi naye kano akatale Kemulaba tekalina public toilet mozebwa omuntu bwafunamu embeera y'okugenda emanju nga talina musiringisi 3 ebiseera ebisinga osanga yeyambye emanju wakanti ekirala kana akatale Kemulaba kacaafu akaliwo akatale kano kalina nguudo omuntu bw'ayingira asanga obuzibu bunene nnyo okufuluma akatale kano kalina oluguudo olukayitamu oluva ku maini oyitibwa Kikooza Road. Akatale kano kalina abantu ab'enjawulo abakakoleramu nga bali w'akatale mu ttaka ly'akatale tusanga osomoza olw'ebidduka ebingi ebiyita mu speed nebidduka n'okutugira abantu baffe. Tulina ekizibu oluguudo oluva mu katale okwambuka akasozi. Emmotoka zirimirwa nnyo okwambuka akasozi ako Kabinya